kaweefube waliko okulambula abantu b'omutanda baliko obuweereza obw'enjawulo bwe bakola. Omwami wa Kabaka mulamulirako essaza ly'Ekyaddondo Kaggo Agnes Nakibirige Sempa asibye alambula eggombolola ya Makindye Lufuka mu kaweefube gwaliko ow'okulambula eggombololwa zonna ezikola essaza ly'Ekyaddondo. Kaggo alambudde ebifo ebiwera okuli eggombola y'e Makindye Lufuka, amakolero g'emigaati okuli Tuweereza Bakery, Eva Brown ebisangibwa e Nateete, Kyalima Hardware, Wakiso Self Help Cooperative Savings, eddwaliro lya Dr. Hakim Medical Center, embuga y'omulongo Kato Mayanja n'ebifo ebirala. Tuli basanyufu nnyo olwaleero kubanga Buganda etulaze ekyenjawulo kyetulowoozaako ekyatujjukira yadde mukadde waffe bwe baali basinga okumanya yatuva ku maaso. Gwaffe ogusoose Kaggo tukyalirako era bulijjo tumuwulira nga batusuubiza naye olwaleero tufunye essanyu ly'amaanyi nnyo. Bano balaze essanyu olwa Kaggo okubakyalirako era ne bamuloopera okusoomoozebwa ku balina omuli ebintu ebikozesebwa okubeera ku bbeeyi ya waggulu kw'ossa n'ekibbattaka ekifuuse baana baliwo mu bitundu byabwe. Abaza Kaggo olw'okubeera nti asobodde okuba nga atukyalirako ne kubeera nga akumyekumye Buganda yonna. Buguzi bwa ttaka bwa kibanja bugentekebwa mu nkola. Omwami wa Ssaabasajja takoze eki taddeeko mukono. Kaggo mu kulambula kuno abadde awerekeddwako abantu ab'enjawulo okuli omwami w'eggombolola eno Mathias Kaija, omumyuka wa Kaggo asooka ow'ekitiibwa Ahmed Magandazi kw'ossa n'owookubiri wamu n'abantu abalala. Era wano waasinzidde ne yeebaza abantu b'omutanda abaliko emirimu gye bakola okusobola okulaakulanya ebitundu byabwe kyokka n'abakalatira okwongera obwesigwa n'amaanyi okutuusa obuweereza obulungi mu bantu. Tulabye emirimu emirala mingi egibadde gikolebwa abantu nga giraga nti omuntu omu tasobola gikola teganwankodde oli nga nyiniyo yasobola okufuna obusobozi n'agiteekawo. Kati mu abakozi abazze okukola muteekwa kubeera beesigwa. Omwami w'eggombolola eno eya Ssaabagaba Lufuka Mathias Kaija asabye abantu okwongera obukugu mu mirimu gye bakola okusobola okwongera okugifunamu. Bakole nnyo emirimu buli muntu omulimu gw'alina agukwate bulungi era agukole bulungi n'obwegendereza ate n'obukugu ayongeremu obukugu mu nkola ye ey'emirimu tusobole okuzza eggwanga lyaffe Buganda ku ntikko. Shafiki Galuwango, BBS Telefina. Okyali ku BBS Telefina amawulire agabadde gy'otobadde.